Kabadde kaseera ka kubuuka bibanda navaawo mpitewo nga bannannyini ssemaduuka mu kibuga n'okwetooloola Kampala yenna bakweka n'okukukuta n'obuveera obubadde ku muyiggo olwaleero. Zissemaduuka omuli Shoprite, Nakumati ne Uchumi nazo tebazitalizza nga n'enneme ebadde ewerekeddwako poliisi ng'ekola ebikwekweto byayo. Ekikwekweto kino kitandikidde Lugogo ku nkya ya leero wano mu Kampala era nga wano abakozi babaguddeko nga tebategedde olwo nno kwe kutandika okupapa wabula nga kino kibadde kikeerezi. Bano babawadde sabbiiti emu okujja obuveera bwonna mu maduuka gaabwe. Bwe batyo abaguzi balabiddwa nga batwalira ebintu byabwe mu ngalo. Wano basanzeewo kilo z'obuveera 49 n'ekitundu era ne butwalibwa. Mu kanyoolagano kano abaguzi bayombaganye n'abatunzi era abamu balabiddwa nga basika obuveera mu nsawo zaabwe okuteekamu ebintu bye baguze. They are not concerned about the bag now. The cost is on me. The cost is on you now. Yeah. So, and that's the money I did not expect to spend here. They are forcing me to spend 7,000, which I was not prepared to do. Oluvannyuma ekikwekweto kigenze ku Uchumi era nga wano baweereddwa sabbiiti emu okwetereeza. Ku ssemaduuka wa Nakumati yo tebaddeeyo kaveera konna nga bano babadde balina ebbaasa era wano ekitongole kivuddewo nga kimativu. Mu kwogerako ne bannamawulire omukwataganya w'emirimu mu NEMA Dr. Daniel Babikwa agambye nti bano bonna abakwatiddwa baalabulwa dda era nga nsalesale ebadde ya leero. Olunaku oyo lunaku olusembayo ku notisi yaweebwa aba supermarkets okubanga balekeddaawo okusaasaanya obuveera nga babukozesa nga bugabira abantu. Olunaku olwo lunaku lutandika olugendo oluwanvu lwe tugendako olw'okuwanyisa akaveera okukamalira ddala mu nsi yattu ya Uganda. Wabaddewo okukontana olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'ab'ekitongole kya Uganda Manufacturers Association okulangirira nti gavumenti yabadde ekkiriza okuggyawo envumba eno wabula bo abannema kino tebakifuddeeko era ne bagenda mu maaso n'ekikwekweto kyabwe. Tunafuna bbaluwa yonna mu butongole eva Prime Minister etugaana. Bayinza okuba nga basinkanye neffe ku ssaawa tuzitwala nga ŋŋambo kubanga gavumenti engeri gy'ekolamu yanjawulo. Gavumenti ekola eyita mu makubo amalungamu. Ku WBS TV, Andrew Kagwa, Kampala.